Anything Media. Omukolo gwa Hajjat Kuluthum yali mukyala wa Sheikh Muzata mwana tugwengede era balina akabaga kibakoze ngenda kakunyonyola kaneno ke kabatwala wali ku mikolo ate yes Spice Dana agobe ekitaye mu byobugagga bwe sibikwetaagamu. Dr. T Amale onone yali mu bizonto era ina wavorongoto bwatyo atabukidde Ssaabazonto lwakutakatambike ng'ekyamazima amubuulira ebizibu ebyeriwo. Gavumenti eyongezaayo omuggalo mu bitundu bya Mubende and Kasanda ennaku endala 21 lwa Ebola. Amanyamuzi Hajjat Kuluthum Kulwanga ogamutagwe nali ali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo lunaku lwa Monday kasipenti munange oli bulungi nyonyo endala weekend yakutamwidde bulungi kasemu kama Katonda ate atuwe week ennungi nno nzize gano gemale gaffe amasutu bana amawulire gano TikTok wamu ne ku Facebook tubaako n'emitwe ate amawulire gaffe mu bujjuvu waliko YouTube. Hajjat Kuluthum bwatyo Nabunya gattako n'omukulu amanyikiddwa wamu ne Akram Gumisiriza bwe batojjukira nti mabigako yakava mu ggwanga lya South Africa bwati nasobola okubeera nga ate atuuka mu ggwanga ng'ekisinza okuba nga kimuleeta gwe mukolo ogenda okubeera ngenda kusobozesa 25 Novemba omwezi guno gwennyini omukolo gwengedde era nga Hajjat Kuluthum Nabunya bwatyo n'omukulu ono ne Akram Gumisiriza Sheikh basobodde okubeera nga bakola kye bayita Heenah ceremony abala basobola giyita Heenah ceremony. Guno n'omukolo mwana tugukolebwa ddala abasiraamu simanyi baseeka nti bayinzaawo okutandika abasiraamu bagukola guno omukolo mu mbeera ey'okubeera nti beetegekera guli era guno omukolo bafunayo omuntu ow'enjawulo. Guno n'omukolo by the way sindi guli na munyo nti gw'abasiraamu naye guli nnyo mu bawarabu abo era n'abasiraamu batera okuba nga babikola bino. Bwatyo omugole omukyala batandika okubeera nga bakwata ebigere bye ne babimetameta ne babikola biki byonna naye bate babimaliriza omukolo gaggadde ne bafuna ekimere wali Akram Gumisiriza wamu n'omukyala yali mukyala wa Sheikh Nuh Muzata bate Allah musasire byamusabako bwe bato ne beemisa ekyokulya n'emikwano gyabwe gye baayise. Ate Spice Dana asobodde okubeera nga akyatula nti ekyamazima taata wange tayinaako mugabo gwonna ku bintu byange kubanga tayina na buvunaanyizi tayina buyinza mu lulimi olutuufu tayina buyinza ku maali yange olw'ensonga emaali eno nagyekolerera ate maama wange gwe nawangala naye yasobola okubeera nga mbeererawo ng'omwana. Maama wange yannwanirira twali mu mbeera eyali esinga okuba enzibu naye nga maama waffe tatulekerera era bwatyo newe twali ku kyalo ng'abantu batusekerera naye kaakati nze Spice Dana gw'olaba essaawa eno yennyini Mukama Katonda yasobola okuba nga mpandako eddusu kati Mukama byebyo nno ye taata ali ttale maama wakufa bintu. Ate ye Dr. T Amale ono nno abamujjukira obulungi bwe bato yali mu kibiina eky'Abazonto era yaleeta yabawa amagezi ago nti munna ekintu kino tuteeke ku level eddako. Jjukira nti walingawo program ey'okumakya yabeeranga ku Simba era ye bato basobola okubeera nga bakolera ebintu byabwe bino bye bakola mu bizonto naye bw'ate n'abawa obwongo nti tusobola okuteeka ku level endala engeri ye yali ng'oyedde amaze okugenda ku big stage naye bw'ati yasobola okubeera nga yawukana nayibo mu mbeera y'okuba nga agenda kwegatta ku President Yoweri Kaguta Museveni kakati
bw'atyo yasobodde okubeera ng'ayitiramu munne Ssaabazonto ebizibu byayiseemu, ebizibu byasanze. Omanyi n'omuyimbi yagamba nti ebizibu byensanga w'oba toliiwo, enjewooma buli akakona kankanga. Bw'atyo Ssaabazonto kye yakoze yakuteeka tambi n'akateeka ku mukoto w'etiti, omukoto ne gusanyalala. Ebigambo bya Dr. T. Amale amawulire agaddako olunaku lugenda kubeera lwaleero lwennyini, amaloboozi ago ogenda gawulira wamu na biki basobola okubeera nga boogera. Ate oluvannyuma lw'okubeera nga ennaku 21 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asobola okubeera ng'awa abantu b'e Kasanda gattako ne Mubende okubeera nga bali ku muggalo olw'okulwanyisa ekirwadde kinnamutta ekya Ebola, bwe batyo ennaku zasobodde okubeera nga ziggwako. Naye gavumenti ng'eyita mu Ministry wa Health John Ruth Aceng Olono nga Ministry w'ebyobulamu yasobodde okubeera ng'avaayo bw'ati ng'atudde bulungi, nga bannamubende bamwegesa amaaso ne bannakasanda nga balina essuubi nti omukulu agenda kuba ng'atuta. Era bwe bato naye kennyini tiyabamazeemu maanyi, naye yabagambye nti ekyamazima obulwadde butandise okuba nga bukendera mu bitundu ebyo. Era twetaaga okulaba nga tukuuma SOPs oba standard operation kyenjogedde kituufu standard nze sikyakijjukira SOPs. Era bwe batyo okubeera nga basobola okuba nga beekuuma bulungi nnyo, okozesa sanitizer, social distance is the answer, wamu n'ebintu ebirala. Naye bw'atyo n'avaayo n'abagamba netuwongedde ennaku 21 ziyambeko obuba busigalidde okuba nga buggwamu. Omukama akunkumire munnamubende munnange, kuba munnaye nange yewaka wamu ne munnakasanda eyo nno nayo twakulirayoko. Omukama abankumire, omukama abagumye. Eyo yensi gye tulimu, bwe tuba Mukama atugezesa mu ango zonna, n'atusindikira ebirwadde, n'atusindikira obwavu. Kuno yasindise kirwadde, Mukama abagumye. Akuuma takumira mpeera, ako kakulekeddemu kakusanyuse nga bulijjo tubeerayo n'akacamula.